Singa kati eky'okutwala abaana baabwe ku masomero kibasuza bakukunadde olw'ekiwamba baana n'ekitabaana ekisusse mu ggwanga nga n'abamu kati bw'atamala kwetuusiza mwana we mu kibiina oba kumwenonera ku ssomero omutima guyinza obutamutereera. Ennaku zino ekibba baana weekiri. Mulimu abantu ababaliraanye be mulowooza nti baliraanwa so ng'eno balina enkwe zaabwe eri famire. Kyokka poliisi egamba singa abazadde bafuna obumu obulondoola abaana baabwe nga bagenze ku masomero kisobola okuyambako mu kulwanyisa omuze gw'okubba abaana ssaako n'okubawamba mu bitundu eby'enjawulo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti obuuma buno bubeera busobola okuyambako abazadde ne bamanya abaana baabwe gye babeera. Omuzadde yenna osobola okukozesa tekinologiya. Mulimu akuuma kosobola okuteeka mu yunifoomu y'omwana ka device aka GPS ne osobola okutrackinga omwana oba mu bbaaga ye nti omwana ono wabanga abuziddwawo oba naawe kennyini osobola okumanya nti omwana kati wuno ku ssomero oba wuno wa booda amukomyawo oba emmotoka ye neekola ki emukomyawo. Abakugu mu tekinologiya w'okulondoola ebintu bagamba nti obumu obusobola okulondoola omwana yonna gy'abeera ayitidde bwakolebwa dda era gye buli ng'abazadde mu mawanga agaakula edda baatandika dda okubukozesa. Tusobola okuwa nga gwe omuzadde naye nga oba osobola okumanya omwana wo wonna waali wonna watambulidde kaseera konna w'oba oyagalira. Rogers Musinguzi omukugu mu buuma buno obulondoola agamba nti waliwo okunoonyereza okwakolebwa ng'obuuma buno busobola bulungi okulondoola abaana ate nga si ku masomero yokka wabula n'awaka okusobola okumanya gye baba bazannyira n'abaani be bazannya nabo kyokka ng'obuuma buno buliko emyaka. We tubeera tukakuwadde omwana ne bamutransporting okuva e Kampala ne bamutwala e Masindi ne bamutwala Arua gwe ng'omuzadde osigala omufuna. Tulina sisitimu gye nja okuyita saava ngikuteera ku ssimu ne ku laputopu yo n'enkuwa ne web platform gy'osobola okukozesa okuba ng'olaba obwonna waali. Okumanya obuuma buno bulungi naddala ku nsonga y'abaana okubula ensangi zino bulina amapeesa oba eppeesa ly'oyinza okunyiga omwana bw'abeera afunye obuzibu olwo n'asobola okuyambibwa era nga kakozesa tekinologiya wa Global Position System oba kyewandiise GPS. Tulina kye tuyita geofencing dati gwe ng'omuzadde because obeera busy nnyo si buli kaseera nti ojja beera ku ssimu ojja beera ku kompyuta okulaba omwana wange aliwa. Kakati ku geofencing ku sisitimu kwennyini osobola okuzooninga nti nno omwana wange eno eriya gy'asomeramu kati osobola okuzooninga eriya eyo whereby wafulumamu waati ofuna notification ku simu yo. Wabula Musinguzi yagamba nti obuuma buno tebasobola kwogerawo bwe babuteeka ku muntu kyokka bulimu ebika era nga butundibwa wakati w'emitwalo 30 n'akakadde akamu. Essomero lya Nakasero Primary School erisangibwa mu Kampala wakati lyerimu ku ago agasinga okuleetebwamu abaana naddala abazadde abakolera mu kibuga. Eno tusanze abazadde baleeta abaana baabwe okusoma nga bano basanyukidde enteekateeka ya poliisi nga bagamba nti yandiba nnungi kyokka abalala ne bakiwakanya. Nsuubira kiyinza okuyambako okukendeeza tekiyinza kumalawo naye kiyinza okukendeeza naye sirowooza nti buli muzadde asobola okuba nga alina obusobozi obuteeka tracking device eyo buli muki eri omwana we. Kyo kisoboka okuyamba singa kibadde kibeeriwe kiri kyalibadde kiyamba nnyo wadde affe abazadde. Abaana bange bo okutwaliza wamu bo yunifoomu zaabwe nateekako ennamba y'essimu yange niya dadi waabwe. Bwe abanga abulidde owantu buno banga alina waagudde kisoboka okukola ki omwana oyo okuzuulwa. Kati nga ffe abazadde ogenda nova ewaka ng'olaba obudde bukuyiseeko omwana n'omuwa wa booda mu kutwala ku ssomero kati tugeze ne kibaawo nti amubuuzizza tracking device eyo kiba kirungi. Omuntu yenna bw'ayogera ekigambo tracker butereevu kigenderako omuwendo gw'ensimbi ogutali mutono. Kale nno otunulira omuzadde nga ne mu mbeera eya bulijjo oluusi akaluubirirwa okusasula fiizi naye ng'ekyandisinze endowooza obukulu ennyo be bannayuganda bonna okubeera n'omutima oguvunaanyizibwa eri obulamu bwa bannaabwe. Olw'okuba obuuma buno buli ku buseere abakulira essomero lya Nakasero Primary School bagamba nti bo kye basalawo okukola mu kiseera kino kwe kuwandiika nnamba z'essimu ez'abazadde b'abaana bano ku yunifoomu zaabwe nga bwe baba bafunye obuzibu wabeerawo awayinza okutandikirwa. Kye tusuubirira ddala kye kisookera ddala obukulu be baana okumanya engeri gye batambula
ku makubo nga bavudde ewaabwe nti siyita mu bifo bya nzigotta nga sirina munnange oba tetuli mu group, ate n'okwewala okuyimirira ku makubo nga bakwatagana n'abantu abalala be batasaanidde kubeera nabo kuba kiyinza baviiramu obulabe. Ne bamanya nti bwe nva waka ntambula butereevu kugenda ku ssomero, bwe nva ku ssomero ntambula butereevu kudda waka nga siyise mu buwunjuwunju bwonna. Tufuba nnyo okulaba ng'ebitabo by'abaana abo biriko contacts z'abazadde baabwe. Okusinziira ku National Children Police mu Uganda, buli muntu yenna, omuzadde, omusomesa oba omuntu mu kitundu kyonna, kimukakatako okukuuma omwana obutatusibwako bulabe, obutatulugunyizibwa kakube kuwambibwa. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Gambuuze.